Yeah. Amanya ndowooza nze Luka John Bosco and saagala kunkyankalanya nga nkola ebintu byange ebiri professional oleetamu ebisikaati aba munansonyiwa okuyomba mulwa kubanga onabadde ankyankalanya bannange njagala okubeebaza ennyo okulaba nga mugezemu kunsona okuwagira mu Luka John Bosco oba MJB Film Studios. Paka kati omwaka tugenda tugutambuza 2019 tugenda tugitambuza tunatyo gisula when recording the video kano tuli mu October August tuli mu August mwezi gwa 2019 tugenda kuba tusanyikira then mu 2021 tuli mu planning very big planning ekintu ekinene ekigenda okubanga kibeera massive and very big okulaba nga tubatuusako quality kubanga Uganda ennaku zino munnange kidduka speed yange iri nnyo ate njagala okubategeeza munnange mwena abali eyo down there nga mupirating ekintu ekiyitibwa movies saagala ntunuulire local movies njagala ntunuulire international movies tino bannange ennaku zino babakwata mukwate mubeere ebisaanyizo ebituufu mufune license muziteeke mu businesses zammwe zaddala mu local movies sina movies zokka ne music kubanga banakwata ng'olina anything content katutunulire music tutunulire movies tutunulire n'ebitabo abantu abalina creative art waabwe bonomuddako n'omuzanyisa bambi si kintu kirungi kijja kukostinga obutakukostinga yeewale ebintu ebyo kubanga gye binaggwera ate nze naawe tujja kuba tuleppukanye ate ekyesandiyagadde nze nkuwe firimu yange ate firimu yange ekuleetera okukwata olw'ensonga ogiyina mu bumenyi bw'amateeka ate okomekeze ng'ovunaana nze nti bw'onalabanga firimu yange ogambe munnange nze sijja kolagana naawe MJB Film Studio nti no firimu zammwe ziriko obuzibu bwa copyright nesimanyi biki omanyi etteeka buli we lijja etteeka n'olirwanyisa gwalirwanyisa gw'okafiiramu naye oyo yenna abaaligoberedde yagenda mu maaso n'okukulaakulana ekitegeera saagala ndeete examples nyingi kubanga ziyinza obutabeera relevant oba za mugaso mu budde obuno naye nga kyenkuwa nkwagambwa nti no etteeka buli wooligondera eribalize as long as kasita omanya limaze okubeera implemented bw'olwana bisa olwanira bwereere ekitegeera mukazi mujja kulwanyisa mukazi munne oba olwanya bwereere kukanya bukanya mpiso ojja kwesanga ekikomyewo muki mu ngalo zo so omulama gwa leero ngezzaako njagadde kujja kuba njira lwaki ennaku zino tubadde tubusemu tekyakola any uploads any of our social media lwansonga nti tubadde tugeza kukola nga tutereeza kamunakali newankubadde ne kano kenkolera vidiyo eno tule tunaba kubeera ready to go on naye nga njagala bategeeza nti by the time onaddamu okulaba our new services ogenda kulaba nga waliwo big change because technically we have been not that well off naye tugezaako okulaba nga atleast tuteeka ekintu ku mutindo era mbasuubiza nti no we are fighting hard okulaba nga tutuukagana ne quality y'emirimu gyaffe okulaba nga tugibatuusaako nawe mulabike nga munyumirwa Uganda yammwe ensi yammwe then tewali agenda kuleetera kwagala nsi yo nga gwe togyagadde be Uganda support Ugandan movies nange sijja kwerabira kugenda maaso n'okuwagira ekintu bambi nsaba munsonyiwe mu background yange muyinza okuba nga muwulirizayo copyrighted content bannange bannanyini temunsuuwinga am all also nange kimpapako naye nga mbasaba tugoberera amateeka ga copyright infringing copyright helps you nowhere nange kenyini bwenjogerera nga kyemuwulira mu background yange kimenya amateeka naye nga basaba ffenna nze naawe tukwatagane wamu tutereeze etteeka tusobole okutambulira mu tteeka era tufune content omulungi buli wowagira munnayuganda olwa content egyabaakoze gwomuleetera okusituka togenda kuddamu kwemulugunya ngugamba simanyi omutindo gwagwanye boy abc dan whatsoever mwebale kumpuliriza banyisigale ku mukutu gwange remember to subscribe like and share okusigala ng'ogenda maaso n'okufoolinga then ka notification bell kali kanyigeeko tulabike nga tukwataganira wamu mweraba mulabike nga musigala musigadde ku mukutu gwange ogwa channel yange MJB Film Studio where we bring you the quality over the storytelling behind Ugandan histories. We value your talent is our theme and our core value. Yes, fam, mweraba.